ebyokuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Walibawo emikisa kisuubizo kya Yesu, walibawo okudda obujja okuva eri Yesu. Emikisa gyo Yesu ffe gye twetaaga, mikisa egy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Walibawo emikisa egitusa obujja ku nsozi ne mu biwonvu, mikisa mingi gijje. Emikisa gyo Yesu ffe gye twetaaga, mikisa egy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Walibawo emikisa tusaba gikke ku ffe, otussa obujja olwaleero, kisuubizo kyo kijje. Walibawo emikisa singa leero gituwa, katwenenye ebibi byaffe, Yesu otusonyiwe. Emikisa gyo Yesu ffe gye twetaaga, mikisa egy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Mikisa egy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Mikisa egy'okudda obujja tusaba ogitwongere. Mukama waffe yeebazibwe, omwagalwa atulaba era atuwuliriza. Nkwanirizaako ku puroguramu yaffe n'eŋŋanzi Bayibuli egamba ki. Ntuuse n'omusumba Ivan Ssebaggala nga bulijjo okuddamu ebibuuzo byammwe bye mulina enkuyanja ebikwata ku Bayibuli ne kyetutegeeza ekkubo lye tulina okutambuliramu. Mukwano gwange, nkwebaza okubanga nti oli kitundu ku ffe, ate era nti weewaayo buli kawungeezi ka sabbiiti ng'eruma okubeera naffe okulaba nga tweyongera okuyiga. Omuteesiteesi wa puroguramu eno era omwanjuzi waayo ndi Namutebi Maureen, era nga nkwagaliza okuwuliriza okulungi awamu n'okuyiga nga tweyongera okutambulira mu mulamwa ogwa Bayibuli egamba ki. Katukwate ebyawandiikibwa byaffe. Bayibuli yo nakugamba nti gifuule mukwano gwo era ekubeerenga kumpi, otambulenga nayo kubanga kye kigambo kya Katonda ekituluŋŋamya mu byonna bye tukola ne mu bye tulowooza. So ng'ate era eyina ebyokuddamu byonna eri ebibuuzo bye twebuuza. So katugifuule mukwano gwo, ogisomenga buli lunaku obutayosa. Kale ne Mukama anaakubikkulira ebyama bye okulaba nti weeyongera okunywera mu kukkiriza.
Leero tugenze mu Yokaana essuula ey'omunaana nga tugenda kunokolayo olunyiriri olwa-31 era nga lutugamba nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya abaali bamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Kankanyweza ako. Yesu n'abagamba nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Kikyategeeza nti okunywerera mu kigambo kye ly'ekkubo eritulaga ki omulokozi kyatwagala tubeere era tukole. Ekigambo kye kibeerawo okutuluŋŋamya kubanga ye bwe yava ku nsi kuno n'agenda mu ggulu nga bwe yatusuubiza okututeekerateekera amaka amalungi mu bwakabaka bwe. Yatulekera ekigambo kye awamu n'omwoyo we omutukuvu okutuluŋŋamyanga mu mazima gonna. Kale atugambye nti bwe tunaanywerera mu kigambo kye kubanga ge mazima aganaatufuula ab'eddembe, olwo nga tuli bayigiriza be ddala. Ataddeko ka emphasis akaddala, kitegeeza nti eri abayigirizwa abatali baddala, naye okunywerera mu kigambo kya Katonda kye tukifuula abayigirizwa era abagoberezi be abannamaddala. Kale nkwaniriza bwe ntyo tuulakkalira nga twongera okumenyaamenya ebibuuzo ebyatuweerezeddwa ne wiiki eno. Mukama abawe omukisa. Musumba Ivan, tukwanirizaako nate. Amina. Webale kujja kubaawo. Mukama leero andeese. Otubeereddewo nno Musumba, tukutawaanya enkya n'eggulo. Jangu nti ate ebibuuzo baabireese, nti ate jangu na bino baabiweereza. Naye twagala okwebaza Katonda olw'okwewaayo kwo. Amina. Manyi nti obuweereza olina bugazi. Naye n'obusumba bw'okola nabwo bukutwala ekiseera kinene naye okutufissizaawo akadde. Tukyebaliza Katonda era nga tusaba akikuweemu omukisa. Weewaawo era nga bulijjo abawuliriza baffe baatuweereza ebibuuzo. Era tugenda okubyaŋŋanga, kansabe osooka otuwonge. Kituufu. Mukama atuluŋŋamye. Katusabe. Yesu tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Otukkiriza kujja mu programu eno okubaganya ebirowoozo ku kigambo kyo n'okukiyiga. Mwoyo Omutukuvu yakiwandiisa katugeziwaze okuyita mu kyo era atuwe obuwanirizi n'obuwanguzi nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Omuwuliriza waffe yatuweereza ekibuuzo ekigamba nti okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kye kibi ekitasonyiyibwa. Okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kye kibi ekitasonyiyibwa. Omwoyo tumuvvoola tutya? Nyamba nkitegeere bulungi. Okuvvoola Omwoyo Omutukuvu. Twebaze yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekigambo okuvvoola kitegeeza okuddira ekintu n'okimaliramu ddala amakulu gaakyo, ekitiibwa kyakyo n'omugaso gwakyo, n'okirinnyirira n'okisambirira olw'ovvodde. Okuvvoola kitegeeza nti omuntu oyo kyalina ekyafaanana ne byakola byonna tewali na kimu kyotutenga kya mugaso. Kaakati mu Bayibuli wano mu Makko 3 njagadde tusomeyo olunyiriri awo. Mu Makko essuula ey'okusatu wala ebigabo bye njagala tusome olunyiriri lwa 29 agamba mazima ddala mbagamba nti abaana b'abantu balisonyiyibwa ebibi byabwe byonna obuvvoozi bwabwe bonna bwe balivvoola. Naye oyo yenna avvoola ng'Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiyibwa mirembe na mirembe, naye azizza omusango gw'ekibi eky'emirembe n'emirembe. Ebigambo ebyo bw'obisoma bitegeeza nti omuntu alinayo ekkubo limu lyokka eriyinza omumusobozesa okugenda eri Katonda. Ly'eddoboozi ery'Omwoyo Omutukuvu erimuyita mu luzungu kye tuyita conviction, okugenda eri Katonda asobole okufuna okusaasirwa awamu n'okusonyiyibwa. Okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kitegeeza nti omuntu akoze ekibi eky'emirembe n'emirembe, abamu bakiyita na kisaakiririgo, awala bakiyita ekibi ekitalisonyiyibwa. Buli lw'osoma ebigambo ebyo byonna, ekibi ekitalisonyiyibwa, ekibi eky'emirembe n'emirembe, obuvvoozi kyekibi ekitasonyiyibwa era kya mirembe na mirembe, nti ebikivaamu tebikomaawo
biba bya kuzikiririza ddala omuntu ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. Olwekyo okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kitegeeza kugaana mu bugenderevu ng'oddiŋŋana eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu erikuyita okukyuka okuva mu bulamu obw'ekibi okukkiriza Yesu Kristo akuwa obulamu obutuukirivu. Age makulu g'ekigambo okuvvoola. Lwaki kiyitibwa kuvvoola? Kubanga omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu Yesu yagwogerako mu Yokaana essuula, bw'osoma Yokaana n'osoma essuula ey'omunaana, njagadde nsomeko wano mu Yokaana essuula ey'omunaana. Yokaana essuula ey'omunaana. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga ayigiriza ebigambo eby'enjawulo atulaga nti olunyolo 15 mwe musala omusango, olunyolo 15 agamba mwe musala omusango ng'omubiri bwe guli, nze sisalira muntu musango, naye newankubadde nga nze sisala musango, okusala kwange kwa mazima, kubanga nze siri omu naye nze ne Kitange eyantuma. Omusango ogw'amazima Yesu yekka yagusala. Agambye nti omusango guno gusalibwa mu mazima. Lwaki gusalibwa mu mazima? Kubanga Omwoyo Omutukuvu yekka yasobola okutegeera musango ki gw'ovunaanwa, era yekka yagumanyi mu butuufu bwagwo. Singa akukoowoola n'asonga ku musango ogwo, talina bukuusa, talina buyaaye, talina bufere, talina bulimba, ayogera mazima meereere. Omuntu yenna bw'agaana okuwulira eddoboozi lye n'addiŋŋana, luno naluli naluli, persistent refusal, ekiseera kituuka omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu mu muntu ne guba nga guvvooleddwa. Buli omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu mu muntu lwe guvvoolwa, ebiva mu ekyo biba bya mirembe na mirembe. Omuntu oyo aba ayolegedde kuzikirira. Kiri kyagambye ekibi eky'emirembe n'emirembe. Eba tekyasigaddeyo ngeri yonna Katonda gy'ayinza kunkomyawo. Kasita nzivoola omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwange. Musumba yongera okututegeeza n'okutulambulira. Omwoyo atukoowoola atya? Kati Omwoyo Omutukuvu owa Katonda okutukola kiyise conviction. Conviction kitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu ayogedde n'obulamu bwaffe. Ng'ayogera n'obulamu bwaffe okuleka ekibi, ng'ayogera n'obulamu bwaffe okwaniriza obutuukirivu, ng'ayogera n'obulamu bwaffe okuva mu musango, n'alyoka atukoowoola tugende eri Katonda. Eddoboozi eryo lyogera eri buli muntu, eri buli muntu, lisigala lyogera gy'ali. Ebigambo bye byogedde obiwulidde, ago ge mazima. Nga bw'osoma olunyiriri olusooka lw'osoose nalwo nti Yokaana 8:31 bwe tukwata ekigambo kya Katonda tubeera bayigiriza bwe ddala. Kati waliwo Omwoyo Omutukuvu oyo atulumiriza nti ekigambo ekyo ekyogeddwa kya mazima. Lwaki tova mu bulimba buno? Lwaki tova mu muze guno omubi? Lwaki tova mu butali butuukirivu? Lwaki tova mu kino? Naye ne tugaana. Kubanga emize tukyajagala, kubanga tetwagala kuswala, kubanga tetwagala kunyiiza balala, kubanga tetwagala kugobwa ku mirimu oluusi oba kumibwa privileges za njawulo. We find ourselves nga tuganye eddoboozi ly'Omwoyo eryogera naffe okuleka ekibi ne tukiremeramu newankubadde nga tukitegedde, kubanga tulina ebitiibwa bye tukuuma, tulina erinnya lye tukuuma, tulina ebyobugagga bye tukuuma. Buli lwe tujeemera Omwoyo tugenda tuguba, tugenda tuguba. Obujeemu bw'omulundi ogusooka buggulirawo olujja obujeemu obulala, ne buggulirawo olujja obujeemu obulala. Kale ekiseera kituuka ng'eddoboozi ly'Omwoyo liri wala n'obulamu bw'omuntu. Teriyo ngeri muntu oyo gy'ayinza kusembera eri Katonda ng'amaze okudduka eddoboozi ly'Omwoyo erimuyita, era aba alinze kuzikirira. Yes. Musumba kwe kugamba nti eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu munze kwe kulumirizibwa muli kwempulira, okulumirizibwa kuwulira nga nkoze ekibi. Kubanga waliwo lw'owulira n'oga wano nawabye, oluusi n'ogamba n'okugamba kyekyandeetedde okukola kino, neweebuuza n'ebibuuzo naye mbadde ntya. Kati eddoboozi eryo weesalidde omusango n'ogamba nti wano nakoze embubi. Kituufu.
so kati ly'eddoboozi ly'omwoyo eddoboozi eryo ate mu buli muntu mweriri okuggyako oyo yalivuula n'aligaanira ddala yona agenda ng'akiremerako ekibi okutuusa lwatuuka ku ssa nga ye yennyini takyasobola kudda kwegamba tekikyamuswaza tekikyamukolako kantu konna kwegamba akikola kyere obulamu bwe kati bwaggwa naye eddoboozi eyo lituyita naye gye tukoma oddigaana tuba tuvuula mwoyo ekiseera kituuka ne lifa bwe limala okufa awo teriyo kkubo ddala Katonda lyayinza kuyitamu kuyamba muntu oyo aba akoze ekibi ekyemirembe n'emiki n'emirembe kubanga actually era bw'oba omaze okukikola ate oba onookyonenya teriyo ngeri gy'oyinza kwenenya nga towuliriza ddoboozi lya kubanga omuntu ekikuleetera okwenenya kwe kuwulira muli okulumizibwa n'owulira ng'okwatiddwako n'ogamba nsaanye okukyusa n'owulira ng'okyaya ekibi yes okay so kati bw'otuuka ku point egamba nti nze nga bwe boogera nti ebyo tebikyandya ebyo tebikyankwatako nze nafadda n'obeera nga kwega kyafuuka nnomo kiringa bwe ekya bulijjo gy'oli ne bw'okikola tekikyakuluma ekyo kibi kya mirembe na mirembe kati omusango ogwo omwoyo omutukuvu yagumanya era yagusala mu mazima yensonga lwaki yekka yayinza okwogera naawe naye bw'ogaana oba olinze musango eba tekyaliyo kkubo ddala Katonda bw'ayinza kukuyamba. Okay, wow. Tweyanziza Musumba okirambuludde bulungi kwokuba kansubire nti tweyongedde okukitegeera kubanga nange era bulijjo mbadde nga mpulira ekibi eky'okuvvoola omwoyo omutukuvu nga neebuuza gwe tutalaba gwe tutakwatako songa yayogera buli lunaku. Okay, so the persistent okulemerako ng'akulumiriza naye n'otafaayo atulina n'omuze ogw'okugamba nja kwenenya enkya nja kwenenya nga ndi kumpi kufa n'oyongerayo naye nga tutomanyi lw'onaafa. Okay. Kale tweyanziza nnyo Musumba tweyanzeege. Omulabi waffe omulala yatuweereza ekibuuzo ng'agamba nti ekibi ekisikire kyekiriwa? Ekibi ekisikire kakati bwe twayonoona twasikira ebintu bibiri. Ekisikire kitegeeza nti kiri passed on from one generation to another. Ekibi kyali passed on teriyo kitali kisikire. Ekibi kyali passed on okuva in general kibi si kugamba nti ekibi ekisikire naye ekibi in general waliyo ababyawula batere ba justifying okubatizibwa kw'abaana abato. Kitubatiza omwana omuto tumuggyeko ekibi ekisikire kati kyabasigaza kyekyakikyo. Omuggyako ekisikire n'asigaza kiriwa ekifune oba ekikoppe. Ekibi okuviira ddala ku Adamu okutuuka eno gye tuli kirimu okusikira. Kati naffe abaliwo olwaleero tukirimu tugabana ku bikirimu tukikola kubanga twakijja mu lulyo lwaffe okuviira ddala ku lubereberye. Kyekino Dawudi kyagamba nti ne mu kusondebwa kwange mu luso lwa mmange nazaalibwa nakyo. Nazaalibwa mu kibi. Natondebwa mu kibi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. So tuzaalibwa tusikidde obuzaaliranwa obwo. Kyayogerako eri mu Baluumi 5:12. Baluumi 5:12 agamba olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Olunyiri olutugamba ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona nti Adamu kasita yasobya ffenna abazaalibwa mu ye oba abazaalibwa mu ye twasobya. Kyava agamba mu Baluumi 3:23 ti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Bonna Adamu kasita yaggwa ffenna ne tusikira okugwa kwe kubanga mu omu Bayibuli bw'etyo bw'egamba Bikolwa essula ya 17 ngezaako okulaga ekigambo ekisikire kivaawa. Bikolwa bw'osoma 17 olunyiriri bw'osoma
olw'abiri agamba yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuula ku nsi enjuyi zonna. Yakola okuva ku ani? Ku eggwanga okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna. Omu Adamu, Katonda mwoyo mwe yajja abantu bonna. Kati omuntu alaba ebigambo bino kino kakimanye nti we tuzaalibwa tusikira obuzaaliranwa obw'ekibi mu Adamu. Ate si kusikira buzaaliranwa bwa kibi kyokka, naye era bwe tuzaalibwa wansi w'okugwa, tuzaalibwa twagwa. Dawudi kyawandiikako mu bunafu bw'okulemererwa. Dawudi kyawandiikako eri mu Zabbuli eya 5:5, okutondebwa kwange natondebwa mu bubi, mu kibi. Olwekyo buli muntu yenna ali eyo amanye tetuyina ekyo ekyasikirwa okuva ku omu ne kitutuukako ffenna olwaleero, n'ebyakivaamu bitutuukako leero. Yagamba omukazi okuva n'olwaleero ojja kuzaala ng'olumwa. Tekyakoma ku kaawa, kubanga singa kyali kya kaawa yekka baabakyala abalala bandibadde kati baliisa buti. Naye ne guno gwaka okuzaala kwonna kulimu obulumi. Ne bw'ogamba kwakulongoosa nno mulole ogamba nze sisindika mwana bannongoosa, naye ate njagala nkubuulire obulongoose bulimu obulumi bungi n'okusinga okumusindika. So tolina woowonera, tolina woosimatukira. Olwekyo tugamba kye kino nti twasikira obuzaaliranwa obwo obw'ekibi, obw'okwonoona. Buli omu atudde wano yafuna obuzaaliranwa obwo okuva mu oyo gwazaalibwamu. Teri agamba nze kibe kisikire nakibuuka. Teri ayinza agamba nti nze nakivaamu. Teri ayinza agamba nti nze tekinkwatako ndi wabweru wakyo. Muli munda mu Adamu twakisikira. Naye ekirungi kiri kimu, tenewankubadde nga kiri bwe kityo, ekyamazima kiri nti waliwo eyakiwangula. Amiina. Eyakiwangula ye Yesu. Amiina. Bebulaniya essula ya 2 olunyiriri lwa 14 ne 15. Bebulaniya 2:14-15 agamba kale kubanga abaana bagata omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikirize oyo yalina amaanyi ag'okufa ye Setaani. Era alyoka abawa eddembe abo bonna abali mu budde obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Yesu Kristo bwe yajja n'afa ku musaalaba e Gologoosa n'awangula ekibi ekisikire. Kati ekibi ekisikire ekyo kye tulina okuva ku bajjajjaffe, twagala okwebaza Katonda nti mu Yesu Kristo kyawangulwa. Amiina. Wano nakiyise na buddu. Obuddu. Abali mu buddu. Yes. Abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna. In other words, tukikolanga n'okukyagala. Generations to generations. Twasibwa. Ne twebaza Katonda nti Yesu Kristo yawangula amaanyi g'ekibi ekisikire. Kati bwe yawangula amaanyi g'ekibi ekisikire, kati ekibi ekisikire tokijjaawo na kubatiza mwana. Ekibi ekisikire kivaawo lwa musaayi gwa Yesu. Era gwokka gwe tulina okukkiriza bwe tuba nga tuli baakukivaamu. Kubanga ekibi kibanja kufa. Kibanja musaayi. Kati awatali musaayi tewabeerawo kusonyiyibwa kwa kibi. Kati kyetuva tusaba nti kati ekibi ekisikire kino Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa yakutula chain ejje kituyungako n'atandikawo olulyo olupya. Kyava agamba Nikodemu nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Mu kuzaalibwa okusooka tuzaalibwa n'obusika obw'ekizibu ky'ekibi n'ebikivaamu n'omusango. Mu kuzaalibwa okwokubiri mu Yesu Kristo tuzaalibwa tetulina musango. It is by choice. By choice. Olina okusalawo. Okuzaalibwa ogwokubiri. Okuzaalibwa ogwokubiri kwekwo. So nga okusooka tetulina choice. Okusooka tolina choice. Kubanga tokola n'application. Ozaalibwa ng'oli mubi. Naye okwokubiri buli muntu alina okusalawo atulaba.
era bw'okola choice okuzaalibwa omulundi ogwokubiri olwo ng'otandise mu lulyo lupya. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri y'engeri yokka gy'oyinza okukutula chain ey'obusika bw'ekibi. Ekyo kitegeeza ki Musumba nti bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri tulekerawo okwonoona? Nedda. Bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri tuba tuweereddwa omukisa nti newankubadde twasikira obunafu mu Adamu, naye wano we tuzze buwonyezebwa, wano we tuzze buyambibwa, wano we tuzze busonyiyibwa, wano we tuzze tuli buwangula emirembe n'emirembe. Kati Yesu yekka ye yasobola okutula olujegere pa olw'obusika bw'ekibi ekyo n'ateekawo olulyo olulala. Kyava agamba nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana baani? Abaana ba Katonda. Kitegeeza nti bw'obanga tonnaba kukkiriza Yesu okyali mwana wa Adamu, omusika w'ekibi agenda okuzikirira. Bw'okkiriza Yesu Kristo n'olekeraawo okubeera omusika w'olulyo olufa, kati n'obeera mwana azaaliddwa mu lulyo olw'eggulu, oluwanguzi, olusonyiyibwa, olulina essuubi, olutalina musango. Amiina. Musumba onzijukiza ekyawandiikibwa ekigamba nti olw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi, butereevu, naye ate n'olw'omuntu omu. Era olunyiri lwe mbadde njagala okusembyayo wano nga tugenda okuwumulamu nti mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okutaano, njagadde ensome ennyiriri wano ntono nnyo zitegereke. Bali olunyiriri olw'17 agamba, kuba obanga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu obw'obulamu. Kubanga olw'obutawulira bw'omuntu omu Adamu oli bangi baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu Yesu bangi balifuuka abatuukirivu. Kati Yesu yamenya chain ey'ekibi ekisikire. Kasita yajja ku nsi n'azaalibwa n'afa bapapa, kati chain n'efa. Kati buli akkiriza Yesu Kristo ng'olulyo luli olusikira ekibi alubuuseemu, kati ng'ayingidde olulyo olusikira obutuukirivu n'emirembe awamu n'obuwanguzi. Amiina nnyo ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo atuwa omukisa ate okudda obujja. Bannange, ekibi ekisikire singa kyali kyakutulemerako emirembe n'emirembe, tetwandibadde na mukisa guddayo, twandibadde na ssuubi, nakuba na ssuubi eriddayo eri kitaffe. Naye ku lwa Mukama waffe twagala okwebaza olwa ssaddaaka enkulu eyo gye yawaayo okukutula n'akutula enjegereza ekibi ekisikire. Neeyanziza Musumba kubanga onjigiriza nti neokubeera nti wano bwe tuyingira mu Kristo ekibi kitusonyiyibwa. Naye bwe tuba tetumuliimu. Naye bwe tuba tetumuliimu n'okusonyiyibwa teri ssuubi. Waawo, tweyanziza nnyo, tweyanze ge Musumba. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza, kansuubire nti nawe weeyongedde okuyiga. Kale katuwummulemu katono nnyo ate era tukomewo awo we tukomye. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi, okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro eby'okununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi, gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka, omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka, Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program
julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkukulisaayo mu short break eyo gye tufunyeemu, kale yongera okutuula ate era tweyongera okwekkaanya ebibuuzo bino nga bwe byazze. Musumba, twakomye wali ng'otugambye nti okusonyiyibwa kuli mu Kristo Yesu. Kituufu. Naye waliwo Oluganda abuuzizza ekibuuzo. Actually bwe mbadde nakibadde nkyetegeeza yalinga ng'oba ndowooza yakijje mu programu yaffe eri eyayita ng'agamba nti sitaani ono abuuza sitaani yavaawa. Abuuziza nti sitaani yavaawa, ye lwaki Katonda teyamutta oluvannyuma lw'okujeema n'amuleka okutubonyaabonya, n'asembyayo ekigamba nti ye sitaani afa. Otyo. Kaakati twebaza bannange omuntu eyabuuza ekibuuzo yatukoze bulungi. Nammwe abalala mweyongera okubuuza buuzo nga bino bituyamba okuyiga. Kaakati abuuzizza nti naye lwaki Katonda teyatta setaani, lwaki yamuleeta n'ebiri. Kisooka tulina okumanya nti Katonda teyatonda setaani omubi gwe tulaba kati. Nedda. Katonda yatonda malayika omutuukirivu. Era nga wakubeera naye mirembe na mirembe, mu ssanyu, mu mirembe, mu butuukirivu, mu kufuga ne mu buweereza. Katonda teyatonda setaani gwe tulaba kati. Ekyo no kituddamu ekibuuzo lwaki teyamuttirawo. Lwaki teyamuttirawo kubanga Katonda teyatonda. Implication y'ekibuuzo era eringa ebuuza nti no Katonda alinga eyagenderera okutonda setaani ono. Katonda alinga eyagenderera okututerawo omusajja ono. Ate si nno mwami wekaya waliwo n'enjigiriza namba, eddiini namba ng'eyigiriza bwetyo. Katonda yatwekawo setaani abeere nga yatubonyaabonya, kati naye abeere sayidi eno nga ye yatukolera ebirungi, asobole okutuleetera okumwagala bw'alaba tugizegize ng'atusindikirayo ku musajja ng'atufunyaafunyaamu kati mujje eno nze mbayambe. Bantu bangi bayigiriza ebintu ebifaananako bwe bityo, naye Katonda teyatonda setaani mubi. Bw'osoma no mu Ezeekeri essuula eya 28 waliwo ekifaananyi kya kabaka w'e Ttuulo ekiyinza okutusigira ekifaananyi kya setaani bwe yali nga ali mu ggulu. Ezeekeri 28 olw'e13 walimu Adeni olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadiyo, topazi ne alimansi. Owulira amayinja gali gabika ku setaani, wali ogalabyeko? Sokamu, yasepi, safiro, jjinja lya nnawandagala, kaabunkuulo okuggyako zaabu. Njoze ye wali omulabyeko. Emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderezo gyali muggwe, yamutonda nga muyimbi. Atamanyi bayimbi bonna balala. Era kifaananyi setaani bwe yagwa ayise nnyo mu kuyimba okusuula abantu kubanga yali muyimbi. Setaani yali ayambala ebyambalo eby'ebbeeyi, kyovula nti ayise nnyo mu kwambala okusuula ensi. Setaani yaliko obugagga bungi, kyovula nti ayise nnyo mu bugagga okusuula ensi. Byonna setaani bye yali, byonna byakozesa okusuula ensi. Byatuleetedde byegombe tubyagale, bannange emmotoka ey'ebbeeyi yeggula yokka, bannange ensi ey'ebbeeyi nange n'okubeera eyo, bannange olugoye olw'ebbeeyi. Bino setaani bye yalina. Buli kye yalina ne kimuleetera amalalo okugwa, agamba nti olaba kyasuula nze kati atoolo bano. Kakati bye bino by'osoma wano. Agambye nti wali kerubi yafukibwako amafuta abikkako. Setaani teyali wakusaaga. Ekigambo nti wali kerubi yafukibwako amafuta. Kerubi kitegeeza omuntu ali first in command mu lulwo lw'abamalayika. Ye yali komanda w'abamalayika. Ye komanda w'abamalayika. Era nga kasita afuna orders okuva eri Kristo yaze executinga. Yes. Yatuma mugenda wagamba nti kino na kino na kino na kino kikolebwe bwe kiti. This is how it will be done. Sawa yakusiza, sawa yakola kino, sawa yakola kino, sawa yakola kino. Gemaanyi galeeta naffe n'abatuchungiramu. Kaakati kyava agamba nti olaba nange obuyinza bwandeetera okukyankalana mu ggulu.
omanyi obuyinza yokyankalanyiza abantu ku nsi wano nnyo obuyinza olaba ne mu maka mwennyini ne mu maka goloza entalo z'ensi ziva ku ki ensi eno yonna okulwana bantu banoonya buyinza abasajja abalwana entalo kale kankuwa ekyokulabirako Russia ne Ukraine abasajja abalwana entalo ezo bagagga sente si ze banoonya balina sente mpitirivu nene webuuza ekibuuzo omuntu alwanira ki supremacy buyinza fe super power n'ebirala byebirwanyi abantu wano wonna mu Uganda n'ewalala kati byonna Lucifer bye yalina kati byonna byakozesa okusuula ensi kaakati bayibuli egambye nti nakusiiba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu watambula eruyi n'eruyi mayinja ag'omuliro ono yatulanga ku lusozi lutukuvu olwa Mukama kyova ennaku zino anoonya nansozi nno obusozi setaani abwagala nnyo ekimutwala ku busozi akimanyi bulungi nnyo obusozi abwagala nnyo basamize amasabu n'ebirala bagendagenda ku busozi obwo wale setaani alya n'omuliro abasajja abasamize abakongosi ayita mu muliro wakati awo n'amanda n'atandika okugalya kubanga setaani bwe yatondebwa materials mwe yatondebwa n'omuliro tegumwokya mu mayinja ag'omuliro eruyi n'eruyi nga mwayita owulira omusajja oyo n'agamba wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwe watondebwa setaani gwe tusomako nga setaani teyasooka kuba setaani yali Lucifer malayika Lucifer ekitegeeza emunyenye ey'enkya morning star bayibuli egambye yali ng'atuukiridde mu makubo go gonna so setaani ono gwe tulabanga omubi Katonda teyamutonda kufaanana nga bw'afaanana kyava agamba nti okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe okutuusa ekibiro kyalabika mu ye Musumba kyogamba nti ekibi kye tulaba ku nsi kuno ensibuko yakyo yali mu setaani ono oyo ye mutandisi bayibuli Yesu yayogera mu Yokaana 8:4 nti okuva ku lubereberye setaani ye musi ye kitaawe w'abalimba so is the father of all sin buli mwonoonyi yenna gw'otunulako wali wamuzaala kale weewuunye Musumba kubanga wakati mu butuukirivu obwo obungi ekibi okusibuka mu butuukirivu mu mutima gw'oyo ku bino bye njogeddeko bye yali amalala ne gayimuka ekyo nga kizibwa amalala bwe gayimuka ssebo omusajja ono ne yeegulumiza n'agamba nti ngenda kulinnyisa entebe yange okusinga entebe ya Katonda ngenda kutumbira mu bbanga okusinga n'ebirewo ebikoma ngenda kusinga oyo ali waggulu ennyo wange ate Katonda tavuolwa setaani kitonde kati oluvannyuma lwa setaani okubanga yajeema Katonda n'alyoka amusuula lwaki teyamuttira waawo kaakati wulira ebigamba nsa yino ulira olunyiriri olw'16 baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube lw'okusuubula kw'onooyonoona kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonefu era nkuzikiriza aikerubi abikkako okuva wakati mu mayinja ag'omuliro omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi byo wakyamya amagezi go olw'okumasaamasa kwo nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire wanje omutima gwe gwagulumizibwa olw'obulungi bwe n'amanga ne gajja olw'okumasaamasa kwe n'alaba ng'alina n'okusinga entebe ya Katonda Katonda kyava amusuula ekyaleetera Katonda obutatta setaani ayagala omutunuulire singa Katonda yattirawo setaani singa nakati simwenkanya kalaga nti akasajja kalebeka kaalina kalungi omusajja yamanya nti setaani yaleesa agenda eno eneekola nkusudde bakutunuulire Katonda ekyamuleetera obutattirawo setaani kwe kutegeera setaani yaani atuuke okumuzikiriza nga teri amukaayanira era Katonda agenda kuzikiriza setaani nga teri agamba nti wandimutulekedde nga buli omu agamba naye Mukama setaani ono omugjawo ddi ekyo Katonda akyagala nnyo ate katuukituuseeko we tuli wano kati teganaye Katonda setaani bannange ye lwaki tomutugjaako ekyo Katonda kye yayagala aleme okuzikiriza setaani
ng'abaana b'abantu tebakakasizza lwaki azikiriziddwa. Kwegamba mulekawo naffe tutuuke ku pointi y'okumusalira tumutunuulire naffe tugambe nti omusango. bannange omusajja mubi. Ng'abuuziza ekibuuzo bambi bw'agambye omusajja lwaki teyamugoba, musajja ng'atuli bubi. Ekyo Katonda yakyagala. Ekyokubiri bakutunuulire kitegeeza Katonda yali ayagala tumanye ekibi gye kikoma. Kubanga era ne mu lusuku twakyegomba. Ne mu lusuku twakyegomba. Yatugamba nti olisobola okwawula wakati w'obulungi. Naga nti wa mulye nammwe muli abalimba. Mujja kuba n'amagezi. Mugenda kufaanana bulungi. Ffenna ne tulya. Bwe twayonoona Katonda ye tayinza kuttirawo Setaani. Kubanga singa yamuttirawo tetwanditegedde kibi kye ki. N'obugwenyufu kituukawa. Naye bw'otuula wano olaba omwana omuwala ku TV nga yeebambye. Ayimba oluyimba. Noga Katonda wange. Twatuuka ddana wano wakyaliwo omukazi ategeera n'ava mu nnyumba ng'ayambadde bw'atyo. Omusajja n'akwata ekiso n'asala omwana we. Nga teyeesiseemu akaana ne kakaaba ddadi tonzita naye ng'ayagala bugagga. Kitegeeza ki? Katonda yayagala tutunuulire ebyo. Yali mutuufu. Kubanga singa ekibi Katonda yatta Setaani ku ntandikwa, wandibaddewo omukisa munene nnyo ekibi okuddamu okubaawo. Naye kati tewakyali asobola kyetantala. Era ne bakuba omukisa nti olondawo ki ku kibi n'obutuukirivu. Teri ayinza kulonda kibi. Kyekyo kiddamu n'ekibuuzo owooluganda kye yatubuuzaako luli nti okubonaabona lwaki tubonaabona Katonda n'atunula butunuzi nga tubonaabona. Abantu ne bafa enjala. Nkusudde batunule. Katonda yagala tulabire ddala wa ekibi kiri kye yatugaana okukola gye kiyinza okututuusa. Nga bw'olaba omwana bw'alwana okukwata ku kkando naye ng'omugaana. Omwana oyo ajja kusigala ayina ekikemo gy'akoma okukaaba n'okwagala. Kati ky'okola oddako bbali n'aleeta akagalo n'akwata ku kalimi kwennyini. Bwe kaamala okumwokya toddamu na kumusomesa. Wagirabira adduka. Kakati Katonda olwokangamu n'adduka. Lwaki? Kubanga akimanyi. Kakati Katonda yatuleka tukwateko ku muliro. Kubanga osanga bwagutunnyonnyola nti gwokya situgumanyi. Kyavaga nti oke gwokya nno nti wa abalimba tikale mukwateeko kati tukutteko ku kibi. Yongera okutulambulira okwagala kwa Katonda awo. Kaakati okwagala kwa Katonda kuli wano. Oluvannyuma lw'okuleka tulege ku muliro ogwo kubanga tulaajana nnyo okugukwatako. N'atuwa omukisa tugulegeko waakiri omulundi gumu tuwulire bwe gwokya. Yataasa obulamu bwaffe emirembe n'emirembe. Olwo tetulisiriira kubanga kande n'omwana bw'atagiyiga lumu ayinza n'ogenda n'agikwatako n'agisuula n'eyokya ennyumba yonna. Naye okulega ku bulumi obwo obutono kikutaasa obulumi obunene bwe yandibadde abeeramu. Kati ensonga ey'okusatu lwaki Katonda teyazikiriza Setaani? Kubanga yali ayagala ekibi okukifunira ekyokuddamu eky'emirembe n'emirembe. Okwagala kwa Katonda kw'ombuuza nti kulabikirawa. Tewali ngeri yonna Katonda gye yanditulaze ng'atwagala okusinga ku musaalaba Gologoosa ng'afa ku lw'ekibi kyaffe. Twaliwo ebbanga ddene ne Katonda n'ajja naye ne gumwokya wamu naffe. Okitegedde nti omuliro guno mugukwateko. Bwe tumala okugukwatako n'ajja n'atoola engalo zaffe mu muliro naye ne gumwokyeramu. Naye ndowooza otegedde bwe gwokya. Naye nange ebibatu byonna biyidde. Kaakati Katonda waffe yatulaga okwagala ekibi n'akijjawo emirembe n'emirembe. Katonda bwe yalekawo Setaani yawa omukisa ekibi kikule akisolovingi nga tekiridda. Kati nkukakasa ekibi tekiddamu kulabikako mu yunivaasi ya Katonda kubanga akiwadde ekiseera ekimala kisalirwa amagezi. Ate era nga n'abagenda okutuuka mu Bwakabaka be bali babavudde mu kulega n'okubonaabona. Abaleze ku kubonaabona okunene abo banjawulo actually bakabona ba Kabaka bagenda kubeera bantu ba kitiibwa kubanga Kristo agenda kubeera mu kikula kyabwe emirembe n'emirembe. Ffekka abantu abali ku planet Earth ffekka ffe tulina omukisa okuba nti Katonda yafaanana ekikula kyaffe. Ebitonde ebirala gye biri bingi n'ensi ezitayonoonangako nti agenda kusigala mu kifaananyi mu kikula kyaffe ng'abantu mwe yazaalibwa omwo mwe yafiira mwe yazuukirira era mwagenda okuddira omulundi ogwokubiri mwagenda okubeera emirembe n'emirembe. Ffekka ffe tulina blessing eyo.
Wow. Kristo okufaana naffe. Kati kitegeeza Eh. nti okulaba buli lwe tunaatunulanga ku Kristo n'enkovu ze Yes. zigenda kutujjukiza omuliro omuliro guli gwe yatukwakkulamu n'atujjamu. Setaani gwe yali atuyingizaamu ogw'ekibi. So mu bufunze Katonda okulekawo Setaani, it was an advantage. Kituufu binyiga, yes, naye si byakutunyiga mirembe na miki. na mirembe. So ffe tukkirize Kristo ekyawandiikibwa tusomerako lumu wano ekigamba nti alitusangula amaziga. Amaziga. Era ajja kukikola. Olwekyo tusaba buli abalaba ebigambo bino bamanye nti Katonda Setaani, naye ate ekirala Katonda Setaani sigamba nti ali muzikiriza. Yabuuzizza nti ye Setaani afa. Setaani afa era agenda kuzikirira. Alina obutafa yekka ye Katonda. Timoseewo ekisooka essula 6:16 kati tusomeko awo tulabe era ojja kulaba ekigambo ekyo. Timoseewo ekisooka essula 6:16 agamba alina obutafa yekka otyo atuula mu kutangaala okutasemberekeka otyo omuntu yenna gwatalabangako otyo so siwali ayinza kumulaba otyo aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. alina obutafa ye Yekka. Katonda yekka y'atafa. Ebitonde ebisigadde byonna Bifa. okubeerawo kwabyo kukoma ne baba bamalayika. Kyekibifuula ebitonde. Kyekibifuula ebitonde. Creatures. Olwekyo Setaani kitonde. Kiba kitegeeza nti ekintu ne bw'obanga gw'oli mubumbi obuyinza bw'ensuwa buli kuggwa omubumbi. buli muggwa omubumbi. Bwe mbanga nze nabumba ensuwa ne ngiteekawo nsobola okuga nti njikooye naye njikooye. oba eriko olwati Lwaki sigimenya ne nkolamu endala. Okay. So Setaani nsuwa, Katonda ye mubumbi. Olunaku lwonna Katonda wayagalira okumuggyawo. Amuggyawo ekyenjawulo kiri kimu. Nti kakati ye obuzaalirwana bwaffe buno obw'ekibi n'okufa obwaffe bwe tulimu ye tabuliimu. Kubanga si muntu yagwa mu muliro w'amalayika. Kakati ffe abayonoona abantu tulina kye tuyita physical death. Naye ye Katonda agenda mumuzikiriza mirembe na mirembe. Setaani talinayo kufa atadde mwazuukire. Setaani ye wakuzikirizibwa mirembe na miki kyogamba musumba nti Setaani ono tebusobola kukya ku makya ne tuga yafudde. Tekisoboka. Era tosobola mumubika. Era bw'osala omuntu ng'abise n'awandiika ekirango ku TV tebannanga tubika Lucifer Setaani eyafiiridde embalala mu kabenje oba eyanywedde obutwa. Setaani tayambadde mubiri. Bayibuli egamba ogufa guno kibugwanira okwambala obutafa. N'oguvunda guno kati Setaani bye tabirina. Talina gufa, talina guvunda. Kati circumstances tezimutta. So kamubumba Katonda yalina omuliro omutuufu ogusobola okumuggyawo. So si baana b'abantu. Era yajja omuzikiriza emirembe n'emirembe amusaanyizeewo ddala. So Setaani wakuvaawo. Neesonga olunaku Setaani lwali tuviira. Ekisinga okuba ekyemi nti bw'anaaba avaawo mulimu abagenda ovaawo naye. Kikafuuwe. Yesu kyava agamba nti omuliro ogwategekerwa ba Setaani ne bamalayika be. Omuliro ogugenda okwokya ensi eno si gw'abantu. Bantu bagenda gweyingizaamu bokka. Nga bwe twakumanga ekikoomi edda nga tuli bato. Ne mukuma ekikoomi kakamuje be kawulira omuliro nga guteta ne kabuukayo mu kiswa. Ate ne kadduka ne kebbika ekiki ne kasiriirira omwo mu kikoomi. Kakati naffe bwe tuli omuliro guli gwakwokya Setaani na bamalayika be. Naye naffe tugwagala. Tuganya okukkiriza Yesu n'okwenenya. Kati naffe gugenda tukwatiramu. Naye nga Mukama abadde atusaba tuleme kugendayo. Tukkirize okulonda obulamu tuwangule. Yes. Amen. Tweyanziza musumba. Omulabi waffe yatwongera ekibuuzo n'abuuza nti okusuulibwa kwa Setaani n'okujja kwa Yesu kiki ekyasooka? Kaakati mu Bebulaniya essula ey'omwenda olunyiriro lwa 28 Hebrews 9:28 otuuseewo kale nze kansome. Era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abaamulindirira olw'obulokozi. Twagala tutegeeza abatulaba nti Kristo yajja omulundi ogusooka ng'azze kwaŋŋanga kibi. Kyava awandiise nti alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi. Ogwokubiri kitegeeza yalabika ogwasooka. Kristo yagenda okulabika ogwasooka yalabika nga waliwo ekibi. Era kye yali azze okusalira amagezi. Ate ekibi Setaani ye yakireeta.
So mu bufunze okujja kwa Kristo omulundi ogwasooka yajja ng'olwedde Setaani yasuulibwa dda. Era nga Setaani amaze okwonoona ensi, Yesu n'alyoka ajja atulokole. Mu bufunze Yesu si yasooka Setaani. Si yasooka Setaani okujja ku nsi omulundi ogwasooka olw'obulokozi bw'omwana w'omuntu. However, mu kubeerawo oba mu existence Kristo Katonda okubeerawo okwo kwa dda nadda nga ne Setaani ne bamalayika tebannalowoozebwa kubaawo. Atalina ntandikwa era talina na nkomero. Kyava agamba nze Alpha ate nze Omega. Setaani kitonde ekirina entandikwa naye talina. However, mu kujja ku nsi kuno Setaani bwe yasuulibwa yasooka okugwa. Olwo Kristo n'alyoka ajja okutufiiririra asobole okutulokola. Lutyo lunyiriri watusomedde mu Ezekieri nti yasuulibwa. Kwegamba okuva mu ggulu we yasuulibwa n'agwa ku nsi. Kituufu. Yasooka. So nga ate tugamba Katonda ali buli wamu. Andi Katonda ali buli wamu. Naye ekibuuzo kibuuzizza nti okujja kwa Yesu ku nsi ne Setaani ani yasooka? Yesu ajjidde mu kitiibwa kya Yesu ng'omununuzi kubanga Mariyamu yavuga nti oli mutuuma erinnya Yesu. Kati ekibuuzo kyabuuza nti Yesu kasita agasseeko Yesu kitegeeza nti abuuza okujja kwe okuzaalibwa ku nsi atulokole. Kiki ku byombi ekyasooka? Yesu yagenda okuzaalibwa ku nsi ng'olwedde eriko ekibi era n'ajja okutunula. Nate kitegeeza nti ekibi kyamusookawo kubanga ate okubeerawo kwe kwa dda okusinga ne Setaani n'ekibi. Yes. Singa ne Setaani n'ekibi. Nsomba nga tugenda okumaliriza. Waliwo owooluganda yaweereza ekibuuzo ng'agamba nti muyambeko muwe ku byawandiikibwa mu Bayibuli ebirambulula ebiriibwa n'ebitaliibwa. Kakati Katonda bw'ajja abaana ba Isirayiri mu Misiri bamazeyo emyaka 4 n'abaleeta mu ddungu, yaddamu kubasomesa nga bw'oyinza okusomesa abaana. N'addayo ku kubanga yali anunula bantu ng'ate ye Katonda waabwe. Kale bwe yatuuka ne ku kulya n'abalambululira bye bateeka okulya ne bye bateeka obutalya. Teyabirambulula kubanga abigamba bo bokka, naye yabirambulula kubanga okuva ku lubereberye bwe yabitonda yabitonda butaliibwa. So obanga oli ayagala okusoma ku bintu ebyo ayinza okusoma ku ky'Abaleevi essula y'e11 n'ekyamateeka essula y'e14. Weewali details ebyewalula ebikola bitya. Katonda wa details ezo kubanga ayagala omuntu ategeerere ddala bw'abanga waakulya biki bye yanditadde mu mubiri gwe na biki byatandiridde. Olwekyo mu ssula ezo 2 yabirambulula bw'aba ayagala okubisoma. Eky'Abaleevi essula y'e11 n'ekyamateeka essula y'e14 agenda azisome. Essula ezo zonna zijja kumulambululira ebiriibwa n'ebitakola ki. Naye ebiriibwa bye si by'Abayisirayiri bokka. Bo be baasooka obbiwa kubanga be baasooka okutegeera Katonda. Era singa baali ffe bannayuganda nga yasooka kwebikkulira ffe nga Ibulayimu yalimu ffe bannayuganda era naffe twandibadde nga naffe yandibitugambye. Kati ng'Abayisirayiri era tebalabira ku ffe kati olwokuba nti yasooka bo naffe tulabira ku bo engeri Mukama gye yayagala eggwanga lye litambule kubanga tuli batukuvu nga naye bw'ali omutukuvu. So kati mu nsuula ezo Musumba okyo tugamba nti omuntu azitunule yeetegereze nga tonnalya sooka olabe obukwakkulizo kino ekirina n'ekitalina ogambe kino tekirina tekiriibwa kino kirina kiriibwa. Kubanga obubonero bwawula ebiriibwa n'ebitaliibwa bwa butonde si bwa buwangwa. Bantu balina okwawula ebintu ebyo. Obubonero obwawula ebiriibwa n'ebitaliibwa si bwa buwangwa bw'Abayudaaya bwa butonde bwa kisolo ekyo. Whether ggoonya eri mu America oba eri wano, embizi oba eri mu South Africa oba eri China, wonna weeri teriibwa. Tweyanziza nnyo tweyanzege Musumba. Naawe omwagalwa atulaba era atuwuliza tweyanziza obudde bw'otuwadde okubeera naffe mu kaseera kano ate era tusuubira nti olina bingi by'oyize. Kale twetwalira omukisa okwongera okuvumbula ebyama bya Katonda naye anaatwebikkulira. Abalabi baffe era abatubuuziza ebibuuzo tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo era tubagamba temujjanga okwo buli kibuuzo ky'olina kiweereze
naffe kubanga buli lw'obuuza naffe tufunamu okuyiga ate era obeera oyambye bangi abalaba puroguramu eno oba oli awe abatakirowooza nako abatakyefumiitirizangako naye bw'owaayo ekibuuzo kyekyo ne kibaleetera okuddamu emabega naga nakino gye kiri tukweyanzizza nnyo era genda mu maaso ng'otuweereza ebibuuzo ebyo kubanga okubeerawo kwammwe naffe kwe kubeerawo kwa puroguramu yaffe mweyongere okutweyungako n'okutukuma tubajjukiza nti no puroguramu ebeerako ku YouTube osobola okuddayo n'oyongera okwetegereza ensonga zino ng'oteekamu ekigambo Avento Productions ejja kuwa puroguramu yonna nga weerwaninze kale bwe ntyo mbaagaliza sabbiiti ennungi mukama abawa omukisa abawanguza ebyo ebibasoomooza ate ebyo bye muwangudde era bye mukoze obulungi abibaweeremu omukisa ate era tusisinkane nate ssaawa ze zimu era olunaku lwe lumu wiiki ejja mukama abakuume musumba sooka otusabire nga tetunnagenda mukama tukwebaza kubanga obadde wamu naffe twebaza omukisa gw'otuwadde omunene okwogera ku bigambo bino gwaba ayongera okubiyigiriza n'okubigaziya mu bulamu bw'abatuwuliriza ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amiina okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo Yo